gwe buli kimu tukite kikole nze ne bwentuma babaka bavume bebi ne bwenkuwa ebirabo bigobe gwe naye luliwo jakavetizoke ne banga nina emmere ne wali ebintu ebiswaza tetujja kusonda 2,000 za bowa ku kyalo batuke makama nabanga temuziina mwana nemba olwokuba muli tolabanga ekyo kiba kiswaza 2 ez'okulongosa bowa yes batuganga mutemuziina tadde yali tabeera nawo ye ng'abeera Mbaale kyagezaako yiyiza zinatuukako olunaku nga nva waka ngenda ku ssomero nga sitwalidde kyaggulo tusuubira kulya kyamisana tosegedde ng'ayinamu 2,000 agenda kugula nva afumbe ekyemisana naye yandaba nga ngenda ku ssomero nga kituufu alaba ndi muyala n'akwata ssente zo nazimpa naŋŋamba ojja ziryamu ku ssomero nali muto naye nga mmanyize ayinamu bw'oba oyagala kuyimba sikuyinaako buzibu naye beera omuntu omulungi bwe kibeera nga okuyimba kubi waliyo n'ebintu ebirala ebibi naye bw'oba nga oyimba nga gumuli kyolya kyoyagala mw'ojja ssente zo ate ogeza noyongerako ebibi ebirala ku nnyimba ebyo zebagamba ze nali nnina tebaalize ani yagamba nti olina ennyimba 2 ala nesijja kwogera mannya ndeka nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale ku mukutu kwetudde CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banizako yino gye musinzidde okubanga mutulabira twatudde dda nabagamba emboozi z'abavubuka zembeera nazo okusingira ddala kubanga nkimanyi nti abasinga okulaba omukutu guno bavubuka n'abo ababuvaamu naye ng'oba oli awo balina engeri gye basenvuddemu mu bulamu bw'ensi eno obuwooma ng'ebitungulu. Kale wamma ndi ne musajja mukulu straight okuva e Busoga ate ng'ali proud okubeera omusoga. Oidi ensi eno baanayi mwe mulina okutandika okuba nga mwenumiriza ino mukuba abasoga ezira gyakwendera ku Busoga ezira gyakwendera ku Kyabazinga olikitegeera aye ekitwakata ku ife beene okusituka twakoba nti ekiseera ni kino feena abasoga tweyagale otegeera ensonga edo nti ayime ne musaada wange acidic vocals era acidic vocals bwe ntyama naye wano mukoba bw'oba oli kwemba nkuleese wano ku interview olwemba lwosooka okwemba luli ndi proud okuba omusoga olwemba olwo by the way Mr. kyaganya oluyimba olwo simanyi obadde okimanyi but papa Mr. Kisemakula yaŋŋamba oyo omwana ayimba naye ezimu ku nnyimba ze ezisinga okunnyumira ndi proud okuba omusoga n'amubuuza papa lwaki olimba lwandi musoga lukunyumira nnyo n'agamba Alan oli musoga nze ndi Muganda teri agenda kunjagalirako Ssaabasajja Kabaka kusinga nze Omuganda. Omwana oyo yayimba oluyimba ndi musoga abasoga abamu tebakitegeera naye lwe luyimba lwe tugamba nti ng'oggyeko national anthem yaffe ze zimu ku nnyimba ezigenda okubeerawo nga ziri representinga wa gye tuva era papa n'aŋŋamba omwana oyo bw'omulaba nga lwakuba tomusangangawoko oli musanzewoko namusangako lumu naye era twali mangu naye ng'ali mangu lwagala nnyo 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 era mbeera motokaye ne mugamba papa nkubemu ndi musoga n'aŋŋamba kuba tewali buzibu
kakube ne tukaddamu ayagala ensenka gye wasenkamu ebigambo sanyusa okulaba nawe okusa oli otya ndi bulungi obulamu bugamba ki obulamu bulungi munnaye bambi asidiki oli musajja ali shy olwolumu olwolumu naye okwana oba bakwana ebintu ebyo byonna bizibuzibu Alan wanje byonna bizibuzibu noze nsobola okitegeera kubajjukira oyimba nnyo ennyimba z'okukyawa wala kaba kukyawa nnyo bambi abaana abo omutima gwo bagufudde ekisekererwa batunulira ne ŋŋamba bano naye lulibo olwo inshallah lulibo olwo it's their turn naye asidiki gulwa kyabawala bakwefunira nnyo simanyi bakukyawa nnyo amanyi wali abamu nga ali agamba buli ayagala okuyiga okukyawa atandikira ku nze naye nze buli ayiga okukyawa agezeseza ku nze owagamba toliddamu kwagala and I said I'm gonna love for the last time kati walavinze for the last time kati bagambe nti banaye kati ebyokwagala love nagivuddeko naye ogamba kanjiveeko naye olowooze ogamba leero guno kambiveeko nogamba sigera kuddamu oba oli awo nikukutuma nekugamba neddaala ninawe olina omukyala nze n'omwana oli mufumbo kyawukanamu olina omukyala n'omwana ite oli mufumbo kirekaawo tokisokola nnyo ojja yuwa ojja kiyiwa kyonna ekintu kibale kitambudde bulungi manya asidiki naawe nno omuntu akuleese akostinga ate naawe omubuuza ebintu ebimu asidiki ojja yuwa obulo leka obulo mukutiya bubeeremu buuza ku bantu kati gwe gwamenya gwe bamenye ani agwe nakamenyayo abawala kandabe mu 2012 namenyayo omu ne taata we nanoonya banaye gwe namenya omuwala omutima taata we nanoonya najja n'agamba mama wange hajjati salamu alaikum mama wange musiraamu hajjati salamu alaikum Alani waali namugamba waali gwe Alani fulumayo nenzijja sajja nambuuza olina amagezi baali bagagga ewaabwe mangu awo bantuuziza mu bigambo watandika ddi otya okweyagala ne muwala wange otya kogwe anko nga sina kyenziramu naye taata weera bwe yavaawo era nenziramu ne mukyawo owagalako nga kitaawe waali yaŋŋamba temuddanga mu bintu ebya kisirusiru oli ali eri mbu yalwadde omusujja biki aŋŋambye mbugwe buzibu wamukoze eki ne mubuya ebyatandika kuba nali ntidde era bwe yavaawo nomwala nanko yaŋŋamba has my dad come konze yes so what next konze era tewali next byawedde taata we yatambula najja ewaffe eyo mu gaafu eyo kitintale ekyo kati nze tokyambuulira mukwano naye asidiki nze natoola neŋŋamba kati saa zino ndaba neŋŋamba oleka omulungi ennyo alina figa nogamba neddaka njagala omuntu wange tweyagale bulungi nyo saagala ate bagambe yalonda figa na bulungi ate gwe watwala olw'obwongo n'amagezi amangi n'agakozesa n'akutulugunya omanyi kirungi omuntu n'akukuba bakube waka ulira kyekugamba kirungi omuntu n'akukuba n'okimanya nti bankubye ku mubiri naye someone akukuba mentally tekibi kandibeddai kati nzi kati njagala afuna kikazi kyange nga kirungi mmanye ti kati wano wendi mpisaawo byange simwa ne bwagenda tekinnuma benaleka nga benagamba bano sijja baagala balungi bajja kugamba ki tawaza tuba twagala musitegedde
Nika omwana asobola lekawo stanga gwe. Nawe batulekanga. Ngobadde omwa buli kimu. Namanyi buli kimu kyakitegeeza. Yasobola omuwa byosobola byayagala. Pozo oli musiramu. Tosobola kuba mukazi buli kimu. Oba omuwa just byayagala gwe byokola ki byosobola kati olaba Alan kankubuuzeeko wamma. Katugeze bw'ojja gyendi n'osaba ku ssente nga oyagala omutwalo gumu naye nga nninamu emitwalo 2 nenzijako gumu n'enkuwa gw'obadde oyagala tosiima nsiima n'ate bw'ojja tugeze n'osanga Oscar ng'ayinamu omutwalo gumu naye nga gw'oyagala naye kwasibidde kyemisana kye kyeggulo n'omusanga n'omugamba mwana nyamba ndi bulala nnyo neetaagayo omutwalo n'agukuwa kufa babiri ani gwosinga okuwa ffenna tuba tukuwadde naye ani gwosinga okuwa respect oli abadde n'ebiri bambi nampaako omutwalo naye naasigaza ekitwalo nedda omusanze alinamu gumu gw'obadde oyagala n'agukwata n'agukuwa nze mbadde ninamu 2 nenkuwa omutwalo gw'olinamu 2 nenkuwa omutwalo oli abaddemu n'omutwalo yekka gokka naye tekitegeeza mbu nno nabaddemu n'2 bwa tomusiimye mwakodde omutwalo naye olaba oli eba maximum respect kati ddala kuyigiriza Alan ekintu kimu njigiriza omanyi gwe oli kafulu mu mukwano awo mukuguyimba kaawo nange ebimu just najje mbisanga eyo abantu baba boogera njigiriza zokuba tolina boogera kisanga okimanyi nga waliyo omuwala gw'osanga n'ogamba naali kilaasi sisobola mumukwana alina abamwagala kilaasi ye nga Kiraga Shumba nti sisobola abisegedde kuba alina abamusobola kati gwe n'ogamba kati nayo nange kilaasi yange naye omanyi nga gw'olesa ali kilaasi naye bamuwa emitwalo 10 olwaliro wiiki eno n'asanga wiiki endala najja n'akuba n'agamba yala ssente namuteerako 2 namuwaayo 5 yoyo kilaasi gw'olese kuba oyagala n'asaba emitwalo 2 Alan gwe tosobola afuna emitwalo 10 n'ogiwa omukazi mu wiiki eno ate emitwalo 2 nga muwa kati naawe booleka bogamba bali kilaasi olowooza zibeera nnyingi tezibeera nnyingi tono just akuba mu ddiiro olw'olumu n'afunayo obukadde tezibeera nnyingi oli otya nange nga tonnambuuza njala kugamba mazima kati nange sikyagala kumenya mutima nga abamenya si kilaasi njala kwagala ku kilaasi menyebwe kilaasi osegedde mulimu abamenya nga si kilaasi nga just omwagala n'ogamba bambi kambeere n'omuntu wange naye ate nakola ebino ogamba oba gwe nakwatibwa ennaku neŋŋamba tweyagale awo asidiki awo bannange ogenze n'okyogerako bannange omuwala atalina kilaasi n'akumenya omutima owulira ng'ofa ng'obulamu bugenda omuwala nga si kilaasi n'akumenya omutima owulira ng'ofa naye byebimwera bonna baba bakazi naye nammwe abasajja mumenya ennaku zino si basajja bokabe bamenya jesu lwakuba kati oba mu butonde kiringa nti omukyala yasalawo batweyagakayimba kagenda katya byonna abikole naye kagenda katya kanyumira nnyo ng'okayimba awo oli mukwogera yimba era nja kukowa ntambule ngende nedda sebo awo oli mukwogera kankogere mukuba nkayimba nnyo nja kumenya sebo yimba nkayimba endya yimba nze waliwo kyenjagala okulaga kati patonde kati muntu aba kati nasomera ku ssomero ly'abakatuliki naye tuba tugenda kuyimba mu kyaki kati yatandika kati nawe mpaka ijemba nyimbiramu olina kaliko byonna bikole naye teri mukisa mulala tulutuntu anjala ngo yimba kati akadon tuluntuntululu okitegedde nawe soba bimba ate wendeka nze antu ngamize nyimbe gwe kuba akadongo kati gwe kuba kati kuba yimba kuba akadongo byonna bikole naye teri mukisa mulala tulutuntuntulu
njagala ntambule ngende siridde amabega nja kumayindiga business weewalenga sotodi ala ntamanyi kuyimba kayimba kange namanyi ensonga endese wano olwaliro ALLANCRUZ natadde akayimba kange akapa bakayita onnemye okitegedde bakayita onnemye ke kayimba akapya kali awo muganda wange ebintu ebikalimu kagenda katya akayimba naye goyagala nkwagala ntya baby nze nga nakwesiga n'ebyamane mbyasa naye gwe kati wecanga buli ku maketi n'ekitiibwa kyange okisuula nze mbuli ku maketi Lord lwaki tojjukira gwe why you don't remember nga nakola ebirungi lwaki tojjukira no why you don't remember nze siganye naganzako naye gwe tosaasira zonnemye gwe wandya bye nayina byagwawo ate raba bone wala baby no nze bambi nagezaako naye gwe tosaasira baby wandya bye nayina byagwawo my baby I really call you yeah kaddemu kalungi agala kubbalumba lwange kalungi so kaddemu good love on to say one no what wala you to say one no what nze sikyagala kumanya kambero went baby on to say one no what no nze sirina gwembiropera leka malega bitunuulira mpulira omutima gunnumera gunnenya naye sirina kyakola gwe kyanga buli ku maketi gwe n'ekitiibwa kyange okisuula nze mbuli ku maketi baby gwe lwaki tojjukira why you don't remember nga nakola ebirungi lwaki tojjukira no why you don't remember Why don't you remember? Nzijukira unasemba beera wano wangamba mukazi we yakukyawa wali omukoledde ku bintu ebirungi si bakiri ani omukazi we yakukyawa ngamba bakukyawako nga wayogera kunyumiza nga bya kamera wanyumiza off air naye kismart ate mbozi kabijimalayo wangamba wakwata boda munkuba banange banayo omwalo oyo njagala omutumirako alimwa yogera erinnya bakuti ali Netherlands omwana yankwasa boda ekiro ku ssaawa 6 mu 2015 nenkwata boda nengenda paka nansa naganda nga nva mutungo mbunjagala genda mulabe aganya okwata amasimu gange nentuuka ewaabwe nabuuza mukwano gwange bamuta Sharif namugamba oyo munno musiru kyekimuleese ngadduka fe tugenda kwebaka bambi nemugamba bambi badde nkubira amasimu nga tokwata nengamba bakanzijobo nga nze ndi bulungi bayiggwe nazaawo geti pa egwe mwana abaana bamenye emitima nali nakajje Kampala kati mama bali nakuba essimu nga bitabuse nayo namanya ngo omukwano gwina amaanyi nali ndi ku ssimu bwenti nga ntambula ndi mukwogera netwogera nga nenga sibitegeera omanya okwogera n'omuntu nenga akulaga emboozi olinga agikaka nempita we nali nsula nga simanyi okitegedde nentuuka kati essimu ekyanzikula amaaso nti mpiseewo wensula kunyiga ssimu naagijjako nembeera ngwe nti kati kwe kutunula neŋŋamba kati ate enduwa genda okujaba nti nga mpiseewo wensula naye nga nali ngenda waka nga waligula kakomando ŋŋende ewaka okitegeera nene neerabirawo bintu bingi alla nebitutuukako naye byonna bibeerawo lwaki wayimbye ako akayimba ala nagamba ndi muyimbi okitegedde ojjukira we najja wane nenkugamba ndi naye ennyimba ziringa 10 endala za heart break naye tezifaanagana oza nali nkufeera kituufu ekyo tekibeera kya bulijjo nti abankyayajjo ne mulunanga obusungu obulumi buli eri
bukyaliwo kati kano bakayita batya bakayita onnemingo ojjukiramu n'okugamba bannaayi nzi mbeerawo obanga neebasa nensukiramu neŋŋamba yankola kino nenziruka mu studio ne muwayo layini okitegedde naye nsanga abantu bangi kati nze tunulako n'emikwano gyange mingi abantu bakubiirako amasimo negamba asidike kino nekino bwekiti ne bwe bati ate bw'obigattagatta n'olaba n'ogamba ngattamu ku byange noono byaŋŋambye solobeerako nekyenfunamu okitegedde enyimba ez'omukwano tulina nyingi nnyo ne munnange abaana babeereeyo mu bulumi alani abaana bankubira amasimu oli n'akaaba oli naŋŋamba girlfriend wange twali tweyagadde tukoze buli kimu naye ate munnange bujjo simanyi bakyavuddeko ki nagenza okulaba ate nga apepeya nakyali wange n'ogamba onono akatandika okukaaba nawe kyakaaba okitegeera so nafuuka kansala ewafuka kansala wa mukwano bankubira amasimu n'ogamba ne kati nange gwe mubuuza nange ebyange njagalayo kansala tenga kituufu weetaaga kansala kati naye akukubira gwe omuyambe obulamu butambula butya sofa nze obulamu tebutambula bubi badde mbadde sikulaba nko bukyanga concert eggwa ondabyeko leero ate ndi ntya ndi ntya ofaanana bulungi ngezeemu kobeera nkyali mutono nnyo nga ono obutono bwe okyali mutonotono naye wali nali okugejja teweesuubira nnyo esi mu kasya kano kankwanjulya emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, so we are back again. Twasemba okulabagana nga tonagenda mu concert eyalinga ey'okusaaga naye finally n'ogimaliriza bulungi. Nali agadde osooka ne nkubuuza about concert eyo. One, nakulaba omulundi ogusooka ng'ojja ku stage watunula nga tokikkiriza kye wali olaba. Nja kusaba Oscar ngenda mugoba. Natunula neyo ndaba nga really weewuunya. Watunula mu bantu n'oyagala okukaaba. Ebigambo byali byogerwa ekisaawe kyali kinene. Your first time. Bannamawulire bangi baagamba watandikira mu kifo ekinene era balinze balabe ekyozzaako. Naye for starters bw'oyingira Lugogo Cricket Over eyo n'abantu abaali bazze n'ennamba z'ennyimba ze wali oyina kuba tewalina nnyimba nti olina ennyimba 3. Give us the story. Kye kyali mu bwongo bwo? Biki bye wali ojjukira? Biki bye walaba? Kati Alani ngenda kujja kuviira ddala ku lunaku ng'olwaliro nga show yankya. How I was olwo lunaku. Zituka zaawera ssaawa zaalinga 11. Era twali mu kutambula. Juga twakola press conference esembayo. Netudde ewaka. Omanyi olunaku muganda wange yava Embale najja ewaka. Wange ng'ayagala kumbeesa biso. Omanyi kati ba Oscar benabeeranga nabo bo babeeranga mu kuyiribanga omanyishe bawuba. Bakwasaganya kino bakwasaganya kiri ekyo segedde. Kati nabeere waka nga juga n'enviiri sensale buli kimu. Naye nga ngamba kwa nabeera omwezi waliwo kongo omwezi mulamba nga ngamba show ya mwezi gujja. Ne kati lwaleero ngamba show yankya. Osege. Nenga jukira ntulamu n'engamba ku bigambo ebyogerwa. Nga ntula n'entunula kati nina ebifaananyi bye nafunanga ebya Lugogo eyo ng'eri empute.
nga mbitunuulira bwe nti ne ŋŋamba bwe bukeera ku makya nga wano waliwo stage enkuba yatonnyako olwo olunaku wuliriza nzikujjira bukedde ku makya nga nkubamu akafaananyi ŋŋamba kati wano eno stage nga ndiwo nze ne bamaneja bange abakubi b'ebivuga nga munda omwo tulimu nze naba security ewera essaawa emu mbirowooza naye nga shoyaddi yankya bwakeera ku makya neebaka olunaku neebaka naye nga binneebaka tebiriiyo otulo twanzijjawo saa zaali 11 kannazuuka ssaawa 2 era banza okusanga ow'enviiri atuuse ewaka yajja mu nku ngenda omulaba nga atobye ne mubuuza ate ggwe naŋŋamba enkuba eri mu kutonnya olwo n'akazuuka ne ŋŋamba what ne ŋŋamba naye lwakumeka ne baŋŋamba leero 3 ogw'omunaana it's a Friday lwe lunaku lwa show tuze kusala nviiri nali njala kuzirika ddali siyabangako mu bulamu bwange nawulira nga zenna oba like you know that feel ngawulira nenzire wabweru ne bansala enviiri naye nasaba Mukama ne ŋŋamba Mukama Katonda nyamba eno enkuba alisita ebeere ya mukisa etonye ne bannange tesukka essaawa 6 ne bansala enviiri nga ndi mu kwegumya era nateekako live awo to make sure that my face embeera mu kwegumya naye nga wallahi mpulira ntidde natulaawo nensaba ne ŋŋamba Mukama Katonda nyamba jjukira enkuba yatoonya paka Jjinja n'abaali Jjinja nga banva ne baŋŋamba twagala kujja naye enkuba eri mu kutonnya naye nga nze muli kale kibeeramu naye nga muli nzikiza ne ŋŋamba lina edda egenda kukya enkuba zalinga saa 7 nekya kati tudda ndi waka naye nga ntya n'okubikkula simu yange okulaba what's going on kubanga mmanyi ku social media kwebiri naye nga mpulira ntya kati saawa zalinga saa 11 nasigala ewaka nzekka bonna abaaliwo bandeka ewaka bo ne bagenda ku show nasigalayo nzekka kati nentuulaawo nga sagala kutunula ku simu naye nga muli ekintu kiŋŋamba manyi curiosity killed the rat nenkwata simu nenkeberako ngenda okukebera munda ng'ebifaananyi bye baakubya at first nga temulimu yadde n'omuntu nga byendaba nali ntudde mu ntebe nensituka nengenda wabweru nga ndaba sikyasobola kubeera nzekka naye nga waka ndiwo nzekka nentandika okutya nga ndaba ntandise okukankana nenkwata simu nenjikubira muganda wange nemugamba baaba jangu komawo ewaka nangamba ndi mu kujjaawo naye nga sayala balaga nyambuuza lwaki ompita ate ewaka mbadde nakaba nemugamba nadde tisooka ojje nabyenjaga naye nga ntidde okubeera ewaka nzekka sijja sobola kukubira osiga bali mu kuyiriba eri bamaneja bonna nga mpulira ntidde kati nembeera ewaka yajja ewaka tubeera ewaka nzibula ssaawa emu ssaawa 2 ngenda okulaba kati nalabako vidiyo emu bagimpeereza just nga abantu bali ku mulyango batandise okuyingira ndaba layini nga mpanvu bweki olwo omutima gwange gwakakkana nentuula wansi neŋŋamba awo natuula mu ntebe nenteekako TV naye nga olowooza ngiraba ebifaananyi mbiraba naye nga simanyi biki byendaba naye nga ebirowoozo bindi ku show neŋŋamba olwo namanya nga show kibeera kintu kizibu nnyo muganda wange naye nga just byonna byaliwo naye nga muli mu mutima ndi mugumu manyi nga ŋŋamba nedda Mukama Katonda teyantumye kutegeka show eno kufailinga ejja kukola okitegeera ziwera ssaawa 2 ntandika olaba munda nga mulimu abantu nte ku ssaawa 3 ne bayika bangi nnyo nali nkyali waka omanyi kati nze nakwata simu nali mmanyi ndi kumpi negundi ne ground weeri nejjukira nali ndi Mengo nga ninakulinya stage ssaawa 4 zennyini nezaali ssaawa nga 3 kitundu nga nkyali Mengo nga simanyi kati bano bankubira simu nangamba Sidiki oli weetegeke waddako yambala nga naye ndi waka nyambuuza oliwa ne bagamba ndi Mengo ne bagamba ndi mwana gwe olimu amagezi ne bagamba ate nze bangambyeko okujja ndi eno ne bannange neŋŋamba baba n'ateeka mu mmotoka neŋŋamba tugende ne tulinnya emmotoka naye tujja twavuga mu mmotoka nga bankubira amasimu jjukira nabo baba bali ku pressure eri amba jjukira eri bw'oba otegese yawo buli ssaawa bwe bagamba okoma ssaawa 6 buli ssaawa gy'oyongeramu
kakadde buli saawa eyongeramu eyitamu kakadde kati nga nomenga shuwa nti tuka ku stage nyimbe kuva saawa 4 paka saa 6 okitegedde naye nina kuyimbira saa 2 kati bavuga mu motoka speed nnyo nenga bankubira amasimu oyo Bex owa Gundi owa Fenoni nenga alibula nangamba nemugamba naye Bex omumanyi toddamu okunkubira simu bw'oba nkubira simu mbuuza bwendo ngambe asidiki yangu naye tokuba simu tonkubira nga oyomba kubanga natuuka nga siri mu vibe ate this is my first show saagala onzitire show nangamba asidiki nkitegera naye nange ndi ku pressure era yanyamba kale he was too to understanding nangamba asidiki kale kigifenye nkitegeera nangamba just nange mbadde ndi ku pressure naye nange si kyentegeeza saagala kujjamu ki mumbeera sikuyombiza nangamba ne jangu mpola bikole ku pace yo nenzija nentuuka ku show kati bwe natuuka ku show natuuka nga sawa tategera ndi munaza asidiki ayingidde natuuka motoka nga okuyingirira wonna wasibe nenva mu motoka netaba nenyingira mu show munda ne bantambuza ne bantwala paka back stage bwe natuuka ku back stage nenyambala engoye ezasooka netusaba nenge ebyo byonna byembikola sinnalabako ku bantu abo bonna sinnamanya nti mmanyi abantu waliyo abaliyo bennalabyeko nenga simanyi bunno bangi bwe bati nenyambala engoye zange ezo ezasooka neninya stage nengenda kati netusaba fenaawo after the prayer nebansitula nengenda kujjukira waliwo ebisoto bansitula okuva wenali mpaka wali eri ku stage netutuuka kati nze nali ku microphone bwe nti nasooka nitula microphone nga amatala bagagjeeko kati gaba gakubye mu nze eri mba sirabayo abantu basibalaba eryanzijako bweriti nebangwamu ettaala kati ngenda okulaba nti nebakuba mu bantu amataala byanzigwako nindaba nga sikyasobola nakuyimba era otunulira akatambi ako mu rehearsal zetwakola baali balina okuba gundi eyo like intro emirundi 2 nyimba ogwokusatu n'ogwokusatu saaguyimba nga nkyali excelera kati ababandi bange ne banyamba nabo ne bakitegeera ne basigala nga bakuba intro ekitegedde nenga ndi awo bimpeddeko si ndaba sisobola kuyimba ntidde nga ndaba abantu bangi ekyanzijira mu bwongo nengamba ne kati bano abantu bonna abali wano mbadde mbayimbirangamuko okitegedde mbadde ngendanga ku shows ennene nenyimba naye ekyenjawulo ekyali ku eyo show kyali nti bonna abajja ku eyo show baali bantu bange nga baze because of acidic vocals bonna ng'omuyimba mulala yenna ne bwatayimba tebabanja nenga of course acidic alina okukola ki kuyimba jukira abayimbi bangi abankolera drops babaki era ne Shiba teyajja that day she was outside naye nga ngamba ye ne bwaba tayimbi bagenda kubanja acidic vocals okitegedde nengamba naye bannange ngenda tandika ntya ababandi ne bakyusa ne baddawo nnyina okuyimbiriramu nenga mpulira nange nkankana wakankana byaddala nga nga ndaba sikikkiriza kubajjukira nze nagenda kushonga ndaba abantu banjukira ebigambo bingi Alan oyo wanyimba 2 kaana kato kakajja tekalina kikagenda kukola katandikidde wanene kadde kalina tandikire bawa okitegedde nenga wabiwulira teri kyesaawulira byonna nabiwulira nga nababyogera bonna mbamanyi okitegedde bonna mbamanyi abaali bemanyi nga baali babitegeeza ne bemanyi nga baali tebabitegeeza banga balina bonna bamanyi okitegera nga byonna babikola babyogera kati nze ekyo kikyandi muntu neŋŋamba naye biboogera byajjako olunaku emabega wonna nga tupushinga sho nali sibiina nga ŋŋamba nedda kati byonna okunvugira mu mutwe okunzijjako kuntokyalinga byajjako olunaku lwa sho ebigambo katuuka ku sho ndaba abantu kati bwe twali emabega oyo Bex yaŋŋamba acidiki yaŋŋamba this is your first show buyimba obubi bwolitegeka show omulungi omulala tebagenda kujja ekitegedde naŋŋamba at least yimba wadde togenda kuyimba bulungi nnyo naye gezaako oyimba ekyosobola ekitegedde kati awo nali kusejje najjukira ebyo ebigambo neŋŋamba neŋŋuma muli mu mutima neŋŋamba naye mbadde nyimbanga lwakuba ekyenjawulo ekiriwo nti mu bantu abangi ennyo bwe bati nali simbirangamu okukola live band okitegedde
nenga nina kuyimba live band nezikiriza nenzikakkana nenyimba oluyimba olwasooka era bwe ntyo mpola mpola nentambulako nengenda mu bantu wallahi ne bandaga omukwano alla nze bajje bayandaga omukwano naye that day ekyo mu bulamu bwange mu ndongo that's my first time sigenda kwerabira sola dwerabira nzijukira bulungi ebintu ebisinga omuntu asobola bijjukira nga atunudde katambi nga biri recorded net biri recorded buli kimu nkijjukira akaseera eddakiika zennayi essaawa obudde bwe namala nga nnyimba byonna mbijjukira buli kimu kyenatunulako nkijjukira benalaba ku show mbajjukira simanyi bonna nti ziri face zonna nzimanyi ni bonna abajja ku show nsobola tukubamu ekifaananyi bonna nembalaba era buli gwe nalaba nga mumanyi that day naawe nkujjukira we wali oyimiridde wali ne Oscar I remember buli kimu I can't forget that day era mukama Katonda bakunyamba nga osobola okulaba abantu bonna abali ku show nobalaba nobategeera bonna nobalaba bonna nti nalimba manyi mu makiso nga nsobola balaba bonna nembateya ningamba ono namulaba wallahi ekyo kifaananyi tekyalivudde ku maaso gange tekyalivudde ku maaso gange olaba nze nabo Abannayuganda abo bafaani bange bonna kati bo mbalabanga tomanyi ala nembalabanga gold ku kariya yange dadde lwakola ekintu ekyamaanyi kyesimanyi alani nze sifunanga na mukisa kubeebaza naye empulira ne bwengamba thank you ndabo batekimala natekimala olunaku sola dwerabira mu kariya yange bonna be natunulako mbajjukira bonna be nakola nabo mbajjukira bonna abajja oli ne bwaba yampereza message nangamba asidiki vocals mwendi olunaku message zonna ezaali mu WhatsApp zange yange naziraba zonna naziraba abantu bonna abajja ku show yange bonna be nalabako benzijukira nti namulabako ne bwe mba nali simumanyi before ndinga ku show yange namulaba I still recognize that face era bwe musanga nga nali mulabyeko ku show nga ekifaananyi kiraba wallahi nsobola mumutegeera nakutunuulira bwenti by the way nja kusaba omuntu akulaba omulundi ogusooka oba akulabye ku eno interview wano wayita mama ku stage yes ne taata ne sister wo ne bajja nze yali akuinterviewinzeeko emirundi egiwera nalaba story y'obulamu bwo bwekyuka nalaba maama wo nendaba taata nembalaba mwenna ne sister wo ku stage essanyu ery'amaziga ne lyenzijula mu mutima nga bambi mwana bwe ntunuulira akayimba kensinga okwagala ennyo ak'Ennamutamba Namutumba waliwo omuvuka gwe nalinda okulabako gwe nenjagalako Urban Chief simanyi oba yajja oba teyajja teyasobola kujja olwonna teyasobola but ye muntu gwe nali neegombako okulaba mu bulamu bwo but briefly omanyi buli muyimbi ku concert okuleeta maama we kimininga kinene naye abantu ffe abazze okulaba tuba tulowooza atulese tulaga ku maama okujja maama wo sister wo yoyo gwanyumizaako yakuwaako ssente ng'ogenda tula ebibuuzo sooka otuwe mu background y'ewaka andi olunaku lwategeeza kiki kye wali olaba ewaka biki bye wali olaba mu bulamu bwo mu biseera byakulaga kiki ewaka bwe watunula maama nga zze wafuna kifaananyi ki omanyize nali nnyingira okuyimba mami wange yaŋŋamba nga asidiki bw'oba oyagala kuyimba sikuyinaako buzibu naye beera omuntu omulungi naŋŋamba situmanyi kituufu kinyini mwene ensi naye beera omuntu omulungi oli musiraamu sigala nga oli musiraamu okitegedde bwe kibeera nga okuyimba kubi waliyo n'ebintu ebirala ebibi naye bw'obanga oyimba nga kyolya kyoyagala mujja ssente zo ate ogeza noyongerako ebibi ebirala okitegedde bw'obanga wali ebibi ebya bisobola okwesonyiwa byesonyiwa
Allah bwali tukataimu n'akusonyiwa n'akujja mu kuyimba okibeeranga kubi bwali baakusaasidde ojja kuba tolina misango mingi nnyo netogeza n'okola ate kino n'okola nekiri nanga ffenna tetumanyi ku kirungi na kibi nnyo kweno ensi naye Mukama Katonda yasinga otutegeera okitegedde nangamba namba beera omuntu omulungi kyolaba nga kibi oli muntu mukulu naawe you can understand tokikola yanze mami wange omusitula omuleeta ku eyo show nayagala alabe kyeyaŋŋambanga nga akikoze okitegedde nga mulaga mami I am a good person era abantu bajja okumpagira mbakubeera nga nali siri good person ku nnyimba ebi zibagamba ze nali nnina tebaalize ani yagamba nti olina ennyimba bbiri ala nesijja kwogera mannya ndeka okitegedde sijja kwogera mannya naye bajja kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. alani njogera okukakasa kino ekigambo nyongera okukakasa sisobola kwerabira ddadde sisobola kwerabira olwo olunaku nga 3 Ogw'omunaana lwali Lwakutaano 2024 nogogwa kwikete of sisobola kwerabira ddadde lunaku nasooka okuyimba nayimba omulundi ogusooka nalinya stage ne bannyaniriza nenyimba nenzirayo nenkyusa engoye nenkomawo omulundi ogwokubiri era ne bannyaniriza nga basanyufu nayimba okuva wenatandikira mpaka gye nakoma nenga nkyalina vibe nga bakyanyumirwa. It was my first day to see that nga nyimbye ku stage emirundi 2 nenga tebankooye ala ndi olunaku abantu bange bonna buli omu buli yali annyambyeko mu ndongo abasinga baaliko ku lunaku ne balaba kye baateekako ettaffaali baakiraba ladde omanyi alani si kirungi kuyamba muntu ate nafairinga mu kintu ky'omuyambira mu really feel good gamba nyambi ono naawe nakulaba essanyu lye walina that day nze nkugambya alani buli omu namulaba alani wali musanyufu that day biwali oyogera nali sibiwulira ninakulaba ngange engeri gy'oyogeramu yuweya twaine Oscar oyo nga tuli mabbali nalaba reason nemugamba reason mwana kulikayo nnyo kubanga nalaba omulenzi omuto atuukiriza ekirooto kye wava Namutumba alani nabye sagala nakunyumya kuba sagala kaabira wano mwana tunyumizeeko olugendo lwali lunene ssebo eyo concert olugendo lwali luwanvu onabyogerera wa era nsaba abantu mbawa respect gw'omuntu Abitex promotions Abitex much respect abo bonna benakola nabo nkitegera my management Mama Baba Entertainment Selector Reason Oscar Pro Mama Baba much respect bonna baproducer banga baali bankoleddeko ku nnyimba oba lwatunda oba tebatunda much respect buli omu alina kye yanteekako like ba bloggers much respect all media houses much respect all YouTubers much respect ala nenzijukira YouTube video gye nasooka okukola nagikola naawe much respect interview gye wasooka okukola Kampala wano nagikola naawe era leero nayise ne certificate yo omwana ayagala kunkola kyono
ye muyimbi asoose okumpa certificate bambi. Alan, tula wano wansi. Sina kyensobola kukuwa kyamaanyi. I have nothing much to give you. Let's take it to Muganda one. Nay, thank you so much. Thank you so much. I really do appreciate it. Osimye. Certificate yegambye bwet. Certificate of appreciation. This certificate is awarded to ALLANCRUZ, CRUZ Exclusive, in recognition of your outstanding support, performance, commitment, and dedicated service towards the success of Acidic Vocals Ndimusoga concert held on the 30th August 2024. Bajimpadde certificate yino Acidic yaze n'agamba nti ALLANCRUZ mwana obaddewo nnyo. Mwebale nnyo ssebo. Mwebayire ddala etasiima ebula egiwa. Nsiimye nnyo cause ndabye ku bayimbi benkoleddeko abamu ne basiima naye nga basiimidde oba mubega wakati ne abamu ne bampagira mu bintu ebyenjawulo naye fa certificate omuyimbi najja n'agamba CRUZ mwana obaddewo Acidic weebale ngenda kateeka mu ddiiro lyange studio yange bwe nnaaba ngitandise omwaka ogujja ngenda kukola studio era ndi mu kukola fundraising ya studio yange ya CRUZ Exclusive bwe nnaaba ngitandise at least ndigiteeka mu studio yange bwenti omugenyi bw'alijja alisomako. Mbadde nkusaba nkyalinawo akadde kange Acidic. Buli muyimbi aba ne gy'ava. Concert ezo zitegeeza kinene naddala ng'ebadde successful. Kitegeera. Twalaba maama ne taata. Acidic mwana wa mugagga. Acidic sente weeziri. Acidic balina mataka. Acidic ono gwe twalaba. Acidic yakulira mu bulamu ki? Acidic yakumira mu family ki? Kati olaba ALLANCRUZ lwakinza omuntu anvuma n'akola buli kimu nonjogerako ebitali bituufu ne sivaayo kwewozaako ne sivaayo kweyogerako ne sirwana naawe ne sikola ki. Si because ennaku yonna gy'ompisaamu nagiraba ate nalaba isingako ku eyo teri kipya. Tuba twogeddeko bingi nnyo nga tebabyogedde ku Acidic ng'omuntu ne bayogera ku famire yonna. Kitegedde naye nga gwe muli mutima otula n'ogamba naye kino kyewanjogerako kituufu nakikoze nze mami wange anyigiza ekintu kimu asirise teyejjusa. Tusigire ku kifaananyi ky'ewaka amaka g'okuliddemu. Sijja kugamba nti ffe twali bulungi ekiri awo just ntulakuba ye Allah agabirira ebitonde bye amuli mu mbeera ki ne mubeerawo obugagga bwe twali tulina bwe twali situbula kyakulya. Akitegedde obugagga bwe nsobola okugamba nti twali bagagga mu engeri nti twali situsobola bbula kyakulya nga busobola bbeera nakyo. Yeyo embeera gye nakuliramu nti natuuka ne njagala n'okusoma nze nayagala okusoma ne ngamba baneeyongereyo paka nsome HS naye finance ne zigaana naye nga jjukira zigaana zitya nga ogenda nakubeera mu ssomero lya gavumenti Alan naye nga okutuukamu eyo embeera nga even can't afford kusasula just ebyo ebitu just ebisale bya essomero ly'omu gavumenti nti just to start with the uniform. Ne gavumenti eri musasula. Yes. Msteged. Kati Alan ni omuntu oba tolina ky'omugamba. Kaliza omuntu lwakuba sinza omuntu amanyi okubeera olwakakati ndikemba nnina naye muganda wange bakubeera n'ogwo omutima nga nsobola okwewulira nenematira nenekola kimbu nange nina that nalibadde neeraga sirina kinene naye mba nga nsobola okukwata emitwalo 10 nenzisuza now nga ze nanonyako 10 just 15 just zibeeremu nga bwenfuna 12 ngamba mmaze kati mba nsobola okubeeramu n'omutwalo emitwalo 10 nalibadde ndi bulalamu alali ebbanga linabeerawo nga kumbeera gye nayitamu gye nakuya gyonna byempiseemu byenzize ndaba
kati kwera ninayo nange nsobola okubeera n'ennyimba 2-3 nga zivuga buli wamu bazimanya asidikivoko nga tuka wali ne bankubira n'endulu n'enkola show ebigogo bwetyo n'ebeera successful n'alibadde muganda wange sigambulako naye byonna nabira ate mmanyi tekitegeeza to have that pride mmanyi kiddako bw'ogamba mbu kati nze ate nze alina ennyimba west nze ali bamanyi ekyo ntya nnyo okuddayo mu mbeera gye nalimu nyinza okuba sirina ssente nyingi zigenda kukyusa waka famire yange yonna naye at least ŋŋamba nti baganda bange mami wange daddi wange tebakyasobola kaaba kizibu kya mutwalo si munene nnyo osegedde si munene nnyo naye tebakyasobola kukaaba mu kizibu kyaki aba bali bameka nga bazikaabye mulundi gumu tebasobola kukaaba kizibu kya mutwalo kati osegedde kati ate sira ŋŋamba mama wange tagenda genda mu buno bubiina buno obutono yeewole emitwalo 10 osegedde akya list ŋŋamba asiddikinze kansula enjala gyendi naye tajja kukola ki tajja kikola siri bulungi nange nkyayiriba nkyapambana nkyali bwe mba ngenda ku 100 nyinza okuba ndi ku 5% naye at least I will use that 5%. Mama wange tabeeramu embeera gye twalimu nga nali muto naye nga ndaba yali mbi nnyo kugampa ekyobugaga kye twali tulina twali nti tetujja bbulwa kyakulya kuba twali mu kyalo nga tusobola okulima emmere ne tuli eyaffe osega naye waliyo kintu kye bayita needs maanyi ne bwe nga nina emmere ne waliyo ebintu ebiswaza tetujja kusonda 2,000 za bowa ku kyalo batuke makama nabanga temuzirina mwana nemba olwokuba mulidde tolabanga ekyo kiba kiswaza okitegera ala ekyalo kiramba ibasonde 2,000 za bowa oli ate mbajja ate bagambe mujje olweggulo ate mujje enkya kisagala kuddamu laba mu bulamu bwange ku kyalo kiramba nga bajja basonda 2,000 ez'okulongoosa bowa yes batuganga mutemuzirina family namba tata n'agamba sirina taddi yali tabeera nawo ye nga abeera Mbaale kyagezako yiyiza kati ogenda kukubira daddi w'omugambe twagala 2,000 nga maama naye tazirina nze mami wange oyo lwaki mwagala nnyo mwana nze natuukako olunaku nga nva waka ngenda ku ssomero nga sitwalidde kyaggulo tusuubira kulya kyamisana osegedde ng'ayinamu 2,000 agenda kugula nva afumbe ekyemisana naye yandaba nga ngenda ku ssomero nga kituufu alaba ndi muyala n'akwata ssente ezo nazimpa naŋŋamba ojja ziryamu ku ssomero nali muto naye nga mmanyi zaayinamu okitegedde naye ngenda ku ssomero ne ssente nzijja nalyako ennusu 10,000 nga mmanyi era natuuka ewaka nga enva ze bafumbye byali oba ddoodo kisegedde ne mmanya nti zino sente zibadde zanvu naye mami yazimpadde ngende nzirye ku ssomero naze Allan ngamba nyinza okuba sasoma nnyo naye kino kiba nti Mukama Katonda kinyapa mu kusoma kwange nsaba mpa omutima omulungi sikale nga njagala mami wange ampa abantu abalungi bwe ndiba nfunye omukazi ampa omukazi omulungi atagenda kunjawula na mami wange okitegeera akatindika mba nfunye naye akagabaneko oba yeerekerezanga akatono naye ke yalina konna n'akampa nsidikinze mbeera obulungi nze nali muto n'ebintu ebisinga byonna mbijjuka mami era Katonda yannyamba n'apaaga amagezi mwana nakyali nga byonna mbiraba ate nga paka up to now mbijjukira nzijjuka ne mwejja emyaka nga ntunuulira ekintu nze nga ngenda ku ssomero nenkaba naye ng'ekinkabya siiki naye nga gye nvudde ewaka ekyendeseyo n'ekifaananyi mami kyandaze kati nze saa zino Allan omuntu aba talina kyaŋŋamba kigenda kubeeraawo kinyige era sobola kwewoza kwemanya nga ekintu kye banjogeddeko si kituufu nga mmanyi saakikola era nga mmanyi kyekina tekigenda kunkosa Allan sigenda kwewozaako byonna nabira
sisobola kwewozaako naye nsanga ngo kyali wange ndoja nanga naye asirige ne bakwogerako ekyo nsobola kigamba gwe naye kati nange nzire ate ngende mpewo I have to clear the air no manyi mwana abantu abasinga baagala just to diverting manyi ko gusobola beera ngo ine ekintu kyokola nate bwoba olina omuntu gwofaako ennyo n'omuwa ebirowoozo ayinza okukola just nayogera ekintu kimu bwekiti nekikujja ku mulamwa nobadde okola ate nodda ku ebyo osooka osootinga ekyo naye nga tolina kyogenda kifunamu you just want to clear something kyebakwogeddeko nga tekigenda nakukosa nnyo ate noleka ebintu kibadde kigenda okubeerako nekyo kikuwa ekyo Allah naye mwana nze mu bulamu bwange Abanayuganda bonna bangi nnyo abajja ku show yange bangi nnyo abaayagala ne balemererwa bangi nnyo abaali ewakanga babirabira bakane naye nga bagamba naye kale singa mbadde nsobola bangi nnyo abaali fixed abamu nga balina ebizibu ebyabakwata abo bonna mbatwala nga abajja mu show yange bonna oba wajja noba tewajja naye nga muli wagamba nti kale singa mbadde nsobola nalegenze nempagira acidic vocals wallahi gwe nkulabanga gold nze emmotoka yange endabirwamu zange tezibeera waggulu nyinza okuba sina kyembawa naye what I can pay to someone anjagala ennyo omuntu bw'alaba acidic vocals only that agamba acidic vocal kale namulabako omuntu oba najja kundabiramu emumubongako okitegedde mba sina kyenwadde naye abeereyo nagamba nyala acidic vocals ye muyimbi wange kale singa magamba gana nyamba lunaku lumu nemusangako kati sobola kuyitawo mu motoka bwe nti tekirina kye kinzijjako okitegedde nsobola beera mundabira munojja nenkubongako okitegedde ane nkulaba ne jamu sivuga motoka nga ndabira muziri waggulu okujjako eba etonyankuba ne papa alina oluyimba olugamba osangako ku ndabirwamu yo n'olamusako ku bantu bo yes beba bantu bange bigambo ki byowulira after the concert ebyayogana ebyekuluma kagambo kikogamba natunulira akagambo bwe kati neŋŋamba naye Allah bibeeramu ebigambo naye kati kyenakkiriza neŋŋamba omuntu aba teyakkiriza ti first era bwe kiggwa ajja kugamba nedda basomba baleeta baasi zebaleeta bagamba ngu wajja baasi ebusoga kati njala kugamba kino Alan leero njala tukkirya ligedis kale katono nnyo jasemba basigirako ekifaananyi ku muntu bw'abagamba nti ekivulu omuntu yakoze kivulu yasombye baasi era abantu njala bategeeza tebabafera ngamba omuntu yasombye abantu kanjala kuwaako kino ebbaasi emu nga tukozeseza baasi ebeeramu abantu bameka ebifo bibeera by'abantu bameka nze mmanyi nakoma kumanya taxi ngamba baasi costa ya 28 costa ya 24 ya 24 ne baasi baasi nene tugambe kale 100 kitegedde abantu bwe baba babeera 100 abantu 10 zirina beera baasi mmeka 10 abantu 10 balina kye bakola ku lugogo balina kye bakola ku lugogo wetaaga abantu nga mutwalo abantu 10 baasi 10 abantu mutwalo zibeera baasi mmeka baasi 10 omanyi kyekitegeeza okubeera ne baasi 10 kale katugeze oziina naye omanyi okufuna abantu omutwalo batikko baleete abantu omutwalo hali n'ogumanyi sigufunangako omutwalo gw'abantu sigufunangako kale tudde ku bantu 10 twogerere ku luno 10 just 1000 like this abantu abo 10 luleetebwa baasi 10 kati walabako ebbaasi mmekaawo kweyesha byebyo kati bwekitebwe kiri nti byo bibeerayo kati ensonga lwaki nze mba sibiwabudde kuba ntula n'ensooka neefumisamu neŋŋamba kati ku kino ekintu ate nzire ku ekyo naye ŋŋamba baba banjogerako nakoze ekyo yabadde successful mu mbeera yonna balina okwogerako oba kituufu oba kiki oba si kituufu. Clear the air about wakola tent maama alitwala Kadaaga we yalina okutyama era batugamba mama waife Kadaaga ajja era tent yaliwo. She wasn't in Uganda actually, she got an emergency over before that. I tell the good things she communicated before
ngebule nakweza. But she supported. Yes, she supported. She communicated ngebule nakweza. Binangamba asidik. This and this. Sigera bera mu gwanga. Aye. Take this. Mr. Girl. Mama. And I thank her. Bonabona abali abasoga bonabona bambirirawo nina mu kingdom y'abantu bangi owekitiibwa Othman bonabona bambirirawo ba Ivan bali muno bali bakola mu Kampala muneno bonabona bambirirawo kitegeera bantu bangi nabambirirawo mu kingdom yange yona na kale nkoba nti yambirirawo obusoga yona abasoga bonabona ate ni Uganda yona okutwaliza awo kyategeeza ki eri obulamu bwo okoze show ndi musoga abasoga bayida wabona ngo olusoga no luli mu kisawe ronka kyategeeza ki actually kino ekintu kinsobola okuba abantu obugumikiriza kintu kikulu nnyo. Patience pains but it pays. Nze nakola olimba lwandi musoga I was still in Namutumba nga sinajja nejinja simanyi eyo situkangaoko twali mu covid acidic omulundi gwokusooka wasooka okujja Kampala wajja mwaka ki Muko yali 2020, 2021. 2022. Tekisoboka. Ndikugamba amazima. Acidic. Sinajinja nali situkanga okko. Ko tujinja watuuka omwaka ki? Yatwali mu COVID, that's 2021. Kitegeeza obulamu bwo bwonna obusinga wakulira Namutumba. Wake waffe kusembatya Namutumba. Nange. Kampala okusooka omulinnyamu wajja 2022. Okutuukako mu Kampala nti nzize. Nga teri yali akuleeseeko nti oba ojje mugule y'akagoye oba gye. Nedda. Puli yabiwulye embu simanyi we nali omuntu natambulako ne mami ne tubeerako e Kampala simanyi. Naye kati nze nkugamba ndimu amagezi nga nategeera. That was my first time okujja e Kampala. 2022. Nzija nina oluyimba. Kulinako crash. Yeah. Ani akuleeta? Najja twajja kukwata video twajja ne manager Sumaka yandeta nga tujja kukwata video ya kulinako crash twakwata neza tabu ne tuddayo kati mukukoma okukima video yansangira selector reason nangamba tusobola okukola. Wasanyuka ojje Kampala. Of course kati olaba Kampala bajogerako ebintu bingi nga togimanyi. Abasinga batyo okujja Kampala bagamba wali yabayayi bagenda kubba essimu yange ne buli wamu baliwo nange essimu yange gye nasooka okukwata baginzibirako waffe Busembatya. Wano ku Hasi Beauty Parlour tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlour, a world of beauty. Ozze Kampala. Era nze bandagako ku Kampala awo nga nakajja. Omanyi erina okuba welcome. Bakola bati? Okumfera omanyi kati bamanya by then nali kyali wa viral nnyo. Virota? Kati banferera mu linnya lye yanfera. Bankubira essimu yakati yakuba. Yagamba nze Abani producer wa viral. Essimu zaffe zizikidde tuli eno tugenze ku show kuyimba. Nesimanyi tutomedde abantu kati poliisi etukutte. Tuli wano bambi omusajja batugambye tutwala omwana mu ddwaliro netuyambe. Angamba simu yange evuddeko kati nze amagezi tegajja by then kubira viral. Kati nakola muli kale mutima negunduma nengamba ono muyimbi munnange bambi nino muyamba. Bangamba twagala emitwalo 25 ne magamba sijja swazifuna ezo sente right now nali akaje kampani nga sizina ne kansolo bafuna koze bafunira nengwira sister wange oyo ali obwere faika ne magamba bambi nyamba obofuna ko sente bwana ina sente ne mu emitwalo 10 nenga sagala zojja ko zonna ne magamba funa emitwalo 5 anyaba bawe 5 mbawe emitwalo 10 sigazeemu ekyo nafulia sente ezo ne mbaweleza emitwalo 10. Era ngamba sidige okoze otya
bambi tuyambe tuyiribire emirala 5 zino zinkema nezinga mulinga ekintu kingamba just wa mutima ngamba mutima ngamba nazo nensikwata emitwalo 5 nezibaweereza kade bakwane ngamba sidiki bambi totufunide yadde emirala 4 baagala 2 netuyambe namakoze ntya nenkubira manager mama baba ngamba nyamba nine kizibu kyenfunye wano njala weereza abawaka sente nfunye emitwalo 4 ne bazimpa nezibawa ekyo 19 ne waddawo ne bakwana ngamba sidiki omanya abasajja beekyanze baagala 25 kati ngero girawo nti nga nine namba ya Abani ekwata simu nenkubira Abani oyo Abani ndabe nemugamba alo papa nemugamba bunange muliwa nanga mazeti wano ku studio nemugamba ate vayo aliwa nangamba vayo aliwa kayiga nemugamba ngamba ne waliwa bankubira wana basipa ngamba muli nabo muli ne vayo mufunya akabenje mutomedde abantu police bakutte bansaba sente nazemba sindikidde nebangamba bali mukufera tuba tukyali kusimu omusajja nakuba kadde mukwata namukwata nengamba kamuyungeko ku gundi ku simu nemuyungeko kadde nangamba sidiko kozo otya papa ambitu nemugamba nine Abani mutufu gwe Abani ekikikuli munfezi namvumba simu najija kwanenga mwadde sente nera namvumba welcome to Kampala yali welcome era nenchimani ngamba ha Kampala sibizimbe Kampala bagezi bangi okay but anyway akasemba ka audio ke wazanyanga ekivulu kitandika kali kupozi kagenda kacha kali kategeeza ki sibijjukira no kugambe nali naye buli kimwe kyaliwo concert ogambe wali okijjukira buli omuwa yali atudde buli omufe nawe twali akokosa akalaba nkakuzanyiremu kakuzanyiremu okaina kazanyiremu awo mpuli kanzanyiremu mpuli ka audio kamanyira nakawulira na introducing acidity vocals by national anthem songere nayogera byayogera nyenyingira ku stage kale sagala sukako kawo olunaku olwaleero naye for now njagala nkome wano olw'obudde nalibadde neeyongerayo paka ssaawa ziizo naye embeera ne Uganda obudde bugenda kuziba but otherwise thank you so much for supporting acidic vocals namwe abajja mwebale nnyo abantu baffe ab'e Dubai acidic vocal ajja ennaku z'omwezi 9 11 tuli Dubai nga 9 November yes bannange ennaku z'omwezi 10 nalibadde nzija bambi Abu Dhabi abantu bange nenzija ne mbabuuzaako bambi that's really nice nga 9 ogenda Dubai osooka Abu Dhabi soka Dubai then nga 10 mbere Abu Dhabi ani akututte Ram yakututte Ram ategeka bulungi bambi Ram ategeka bulungi asasula bulungi bakubaffe bannamawulire mukodo omwana Ram oyo mukodo ne bannange bonna abantu agabe Dubai mbasaba mujje omanyi kati yadde ebibiri oyo tebashajja tulaba abantu baba batulaba alabadda tebajja mbu tugenze kulaba acidic vocals bambi bajja tuwagira batulaba kati ate bali tebatushayina malo segedde just omuntu agamba niyimba affe tugenda tumusupporting segedde so tugenda Dubai mujje mu supporting mwenna abali Dubai sajja wange Kim omundabira Kim Nana musada ali omusoga ekyali wange nnyo Kim Nana ali oyo musada ne yasooka okumpa eno ni yange yasooka bambi Kim oyo mwanina wa manager wange mwanina wa manager wange manager ki mama baba mama baba mwana uko mwanina wa manager wange ba Luganda okay wona ti wabi tunabo nebinava omu amina ayenga kale name is out signing onemye kafulumye kapya signing out nendi musoga nze ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala ngwe buli wentuuka bambuuza kubanga ziwameto na bwentambula buli bwobo yenna kulambula tuuka mweyindo lijja nnumirwa banango oluti
aiwango bone simuke yo mwiga chira yaya ala nobusoga buleire tulinise ife chabazinga nebirunyi bingi kibwifena kubanga olutindo lwiwanga yamani bana ndikwenda kuchazaka silicon vocals concert ya yawaire ndyamukuletera yawaye ndamukuletera yakola atya silicon yakola bulungi actually yafuna abantu bambi silicon mwenda ino ani bambi kale tenda kusulika kwanona kolwa lero musibe bulungi mweraba nze ndi proud okuba musogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala buli wentuuka bambuuza kubanga ziwametovu na bwentambula buli bwobo yenda kulambula tuuka mwiyindo lijanumirwa bananga obutondo bwaiwanga ensimukeyo mwiga kira yaya gwe buli kimu tukite kikole nze ne bwentuma babaka bavume bebi ne bwenkuwa ebirabo bigobe gwenayeruliwo jakavetizoke yamani naye goyagala nkwagala enkya my baby naye goyagala nkwagala enkya my baby yeah nze nga nakwesiga nebyamani mbyasa naye gwe kati wechanga mbuli ku maketi anekitibwa kyange okisuula nze mbuli ku maketi baby no gwe lwaki tojjukira why you don't remember nga nakola ebirungi lwaki tojjukira baby why you don't remember wano ku Hasi Beauty Parlour tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlour, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri oligino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula, atengerera, atambula okutuuka waakulira. Taata ne maama basuubira okuzaala
Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kyeyeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.